Weewaawo ntendereza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde ggwe wamu nange okuba nga tukyasobola okwatulira ddala ti Yesu ye Mukama. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth era nkulamusaako gwena muganda wange mwannyinaze atwala eddaala ery'okuba nga weekuumira ddala mu byawandiikibwa. Olunaku olwaleero nno tugenda kuba nga tutunuulira ekitundu kyaffe ekyokubiri mu ssuula eno ey'okubiri ey'ekitabo eky'Ebyefeso olunyiriri olusookera ddala. Omulundi guli ogwasookera ddala twatunuulira ensonga nno bwe twasoma olunyiriri olusooka nga lulagira ddala nti era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono n'ebibi byammwe. So omulundi ogwasembayo twatunuulira ensonga egamba nti bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono byammwe. Naye ku lunaku olwaleero twagala okutunuulira ensonga egamba nti era nammwe yabazuukiza. Era nammwe yabazuukiza. Ensonga gye njagala tubeere nga twekkaanyiza ddala bulungi. Kikulu nnyo okubeera nga tunogaanira ddala ensonga nti oluvannyuma Pawulo olw'okubeera nti yali amaze okulaga Abeefeso bano amaanyi amasukkulumu era nga bwe yagenda ddala mu maaso n'obbalaga nti ge gaali amaanyi ge gamu agaali emabega ow'okuzuukira, kwambuka oba okulinnya okwambuka mu Yesu Kristo okutuuka okutuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe ali mu ggulu. Eyo gyali kaakano nga afuga ebintu byonna ebiriwo. Bw'otunuulira Befeso 1:19 paka 2:3 ebyawandiikibwa ebinywereza ddala ensonga zonna. N'olwekyo Pawulo yagendera ddala mu maaso n'okukkaatiriza ng'anywereza ddala Abeefeso okubalagira ddala mu ssuula eno ey'okubiri ensonga ey'okuzuukira kwabwe wamu n'okubalagira ddala ani mwene eyali emabega w'okuzuukira kwabwe okubeera nga kwagenda mu maaso n'okubeerawo. Waffe ffenna tumanyidde ddala nti mu Befeso 1:13 Abeefeso bano nabo baatuuka ku ddaala ery'okukkiriza oluvannyuma olw'okuwulira enjiri ey'obulokozi bwabwe. So bw'atandika ng'agamba era nammwe yabazuukiza, bw'oyogera ku nsonga y'okuzuukizibwa kiba kitegeereza ddala nti nga tebannaba kuzuukizibwa baali bafu. Obufu bwabwe twabunnyonnyola omulundi guli ogwasembayo ddala ti tebaali nga bali kumpi kufa naye baali bafu ddala eri Katonda, ekitegeeza nti baali bayawuddwa eri Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. So okwogera kuno okwa Pawulo kugamba nti era nammwe yabazuukiza n'abeera nga ayogera mu biro ebyayita, ekitegeeza ddala nti abaali abafu mu byonoono byabwe n'ebibi byabwe kaakano baali bafuuliddwa balamu. Kubanga ensonga eno ginogaana bulungi tugwanda okuba nga tutegeera nti essuula ey'okubiri ekitundu kino ekyokubiri kye tuliotunuulira kitunuulira essomo erikwata kuzaalibwa omulundi ogwaki ogwokubiri. Ng'era bwe nategeeza ne kaakano ntegeeza ensomesa yonna gye tugenda mu maaso n'okuba nga tunyweza oba nga tugamba nti tuli bagisomesa, tugwanda okuba nti ensomesa eyo oba essomo eryo tulijjira ddala mu kyawandiikibwa ekiba kituweereddwa oba ekiba kiteekeddwa mu maaso gaffe nga tugenderera okufaayo obulambulukufu obw'ensonga, kubanga Katonda Kitaffe, kubanga Katonda waffe mwene yateesa ekyo kye tugwanidde okuyiga. So kye tulaba mu lunyiriri luno olusooka ly'essomo erikwata ku kye tuyita okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Era njagala tubeere nga tunnyonnyokera ddala ensonga ekwa Pawulo atandika alaga era nammwe yabazuukiza. Kye tuyita okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, omuntu agolokosebwa okuva mu bufu bwe. So tugwanda okuba nga tukulembeza ebyo ebigwanda okuba nga bikulembezebwa, nga tumanyira ddala bulungi nti Mukama waffe Yesu Kristo yasomesa nnyo ku nsonga ey'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri era n'alagira ddala nti yali nsonga nkulu nnyo eyeetaagisibwa eri omuntu yenna bw'aba nga wakuyingira obwakabaka bwa Katonda. Kristo mwene yanyweza n'alaga nti okuzaalibwa okw'omulundi ogwokubiri kwe tuyita era okuzaalibwa okw'omwoyo nsonga nkulu nnyo eri omuntu yenna oyo ayagala okubeera nga ayingira obwakabaka bwa Katonda. Bwe tuba twejjukanyiza Yokaana essuula ey'okusatu tujjukira ddala bulungi nti waliwo omwami
Bayibuli eraga mu ssuula 3 osooka awo waliwo omuntu omu mu Bafalisaayo erinnya Nikodemo, mwami mu Bayudaaya olwokubiri. Oyo n'ajja gy'ali ekiro n'amugamba nti, laba, tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza okukola obubonero buno bw'okola ggwe wabula Katonda nga ali naye. Olwokusatu Yesu n'amuddamu n'amugamba nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Kati ensonga gy'olaba enkulu wano ennyo nnyo byonna bikulu, naye waliwo ekigambo ekyogeddwa wano nga kikulu kya kubeera nga kifiibwako bwe twogera ku nsonga y'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Era kye njagala ogendera mu ssomo lino y'ensonga emu Pawulo gye yayagala okuba gye yagendera okubeera nga yawandiikira Abeefeso, okubeera nga nkumanyisa kiki kye tuyita okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, obeere nga okinogaanira ddala buki bulungi. Bw'agamba nti n'amugamba nti, ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa, ey'Oluzungu erina ekigambo kyekozesa ng'egamba unless. Ekigambo ekyo unless ekigambo kyo kimu kisobola okubeera nga tuvunula mu Luganda ekigamba nti okuggyako. Ekitegeeza nti ng'okigaseko ekirala okuggyako ng'ozaaliddwa, nti waliwo ekirina okubeera nga kikulembera. Okuggyako kikiikirira obwetaavu obw'ensi yonna obugwanidde okusooka okubeerawo omuntu bw'abeera nga waakulaba ate era bw'abeera nga waakuyingira obwakabaka bwa Katonda. Mukama waffe alaze ng'alaga nti omuntu bw'atazaalibwa, ekikulembera omuntu okulaba obwakabaka bwa Katonda n'okubuyingira y'ensonga ey'okubeera nga omuntu azaaliddwa omulundi ogwokubiri. Awatali kusooka azaalibwa mulundi gwakubiri, teri n'omu asobola kulaba bwakabaka bwa Katonda, ate teri n'omu asobola buyingira. So ensonga eno ey'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri oba okuzaalibwa okw'omwoyo teretebwa nsonga nkulu nnyo ku bulamu obw'Ekikristaayo oba obw'Abakristaayo. Kanziremu nyweze bulungi nti ensonga ey'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri oba ensonga ey'omuntu okubeera nga kitonde kijja, kitundu kikulu nnyo oba nsonga nkulu nnyo ku bulamu obw'Ekikristaayo. Kizibu nnyo okugamba nti ndi Mukristaayo naye sizaalibwanga mulundi gwakubiri, ndi Mukristaayo naye siri kitonde kijja. Tuyina bangi nga beeyita Abakristaayo kuba baazaalibwa mu ddiini ey'Obukristaayo nga baanukula ng'ebaanukula kubanga baazaalibwa mu ekyo kiyitibwa Obukristaayo, era nga singa baali Basiraamu baali anukudde nga bagamba ndi Musiraamu kuba baazaalibwa mu Busiraamu. Naye okusukuluma omuntu okwenyweza obwenywezi eddiini, omuntu ayitibwa ekitonde ekijja ye muntu okusinza ku byawandiikibwa nga bwe tubirabye gwe tugamba nti yazaalibwa oba azaaliddwa omulundi ogwokubiri. Era ekiba kitegeeza omuntu oyo aba waakulaba era omuntu oyo aba waakuyingira obwakabaka obwa Katonda. Jjukira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri si mulimo gwa taatawo ne maamawo oba ssenga oba kojja oba mwannyinaze, mulimo gwa Katonda. Ensonga lwaki Yokaana essuula esookera ddala olunyiriri olw'12 bangi bagikozesa naye tebagifaako paka ku lw'13 lwogera nga bwe lwogera ne lugamba nti naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye, abataazaalibwa, wulira kye tuyita okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu, naye abaazaalibwa Katonda. Omuntu azaaliddwa omulundi ogwokubiri si ye muntu azaaliddwa maama taata maama, si muntu agamba ti ndi mu Bukristaayo kubanga kojja wange yaŋŋamba, anti wange yaŋŋamba, mukulu wange yaŋŋamba, omwami wange yaŋŋamba, oli yaŋŋamba oba jjajja wange. Omuntu ono Bayibuli etulaze bulungi nti ye muntu azaaliddwa Katonda, tazaaliddwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala okw'omuntu. Tinandyagadde obeere Musiraamu, nandyagadde obeere Mukristaayo, nandyagadde obeere mu Seventh Day, nandyagadde obeere mu Mammoni, nandyagadde obeere mu Jehovah's Witness, wabula omuntu ono
abeera azaliddwa Katonda. So ensonga zino nkulu nnyo nnyini ddala okubeera nga zigenda mu maaso n'okuba nga zikola zitya zifiibwako. Era ogwanda okuba ng'ojjukira mu ssomo lye twasooka okukola twalaga ekibi ky'omuntu kyamulya yenna talina katundu konna ke yeesigaliza, era tewali kantu konna kasobola kubeera nga akola okwesaanyiza mu maaso ga Katonda. Yobu 14 olwokuna laga nti waliwo ekirongoofu ekisobola okuva mu kitali kirongoofu? Tekisoboka. Yobu era 15:14 enyweza ensonga y'emu. Ekizaalibwa omukyala yenna kisobola okuba ekirongoofu? Nedda. Ekitegeeza mu bulambulukufu obw'ensonga tewaliwo bikolwa, tewaliwo neeyisa, tewaliwo kulamaga, tewaliwo muntu kufa nga mujulizi, tewaliwo kuwaayo ttaka lya kkanisa, tewaliwo nyambala oba ndabika esobola okubeera nga eweesa omuntu obutuukirivu oba okuyimirira okulungi mu maaso ga Katonda. Katonda mwene yalina okuba ng'akwezaalidde. Katonda oyo omutukuvu, Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, era kikulu okuba nga tutegeeza nti talina ngeri yonna gy'akakatibwako oba gy'agwaniddemu okuwalirizibwa oba okulagirwa okuzaala omuntu yenna omulundi ogwokubiri kubanga ye yatutonda. Waliwo enjogera egamba kuba nti Katonda ye yatutonda kimugwanira, kimukakatako okubeera nga ffenna atuwa okuzaalibwa okw'omulundi ogwokubiri. Era olunaku olwali ojja kuwulira abantu abasinga nga bakuliriza nnyo okwagala kwa Katonda, kuba nti Katonda kwagala, talina n'omu gw'asobola kuleka wabweru. Naye kye tugwanidde okutegeera nti Katonda aba kwagala, waliwo by'ayagala, waliwo ne by'atayagala. Bw'aba mutukuvu alina by'ayagala, waliwo ne by'atakola ki, ne by'atayagala. Obutukuvu butegeeza waliwo ekitukuvu, waliwo n'ekitali kitukuvu. Naye ate abasinga kye basinga okwerabira ate Katonda ye Katonda ow'obwenkanya. Bw'aba ye Katonda ow'obwenkanya kiba kitegeeza mu kwonoona kwaffe Katonda omwenkanya kyagwanidde okukulira gwe nange aboonoonyi kwe kubeera nga atubonereza olw'okwonoona kwaffe. Tasobola kubeera nga kwagala ate nga mutukuvu ate nga mwenkanya aboonoonyi abajeemu ate n'abaleka okuba nga bayinaayina. Ne kuva 3:4 ekiwakanyiza ddala masekati g'okwogera nti Katonda waffe kwagala, wa kisa, mugumiikiriza, tasunguwala mangu, era yeemu yeeraga nti tasobola kuleka boonoonyi kubanga bayinaayina, wabula okubonereza abo bonna aboonoonyi okuva ku mulembe ogwokusatu paka ogwokuna. Era n'obeera n'enjogera ya bulijjo, Katonda ayagala mmwe mwenna aboonoonyi naye akyawa ekibi kyammwe. Ssebo ne nnyabo, newankubadde waliwo abagenze maaso ne bagereesa bwe batyo, okugereesa okwo si kwa Bayibuli, tekukkiriziganya na ndagaano nkadde n'endagaano empya oba n'endagaano empya n'enkadde. Okugereesa okwo kw'abantu abatannategeera Katonda y'ani. Oŋŋamba otya nti ayagala omwonoonyi naye akyawa ekibi ky'omwonoonyi? Kiki ekyamuleeta kufiirira kibi oba fiirira bwonoonyi? Ebyawandiikibwa birambulukufu nti omwonoonyi si ekibi, wabula omwonoonyi yabonaabona era yalaba obusungu obwa Katonda omutukuvu mu Geyeena. Ensonga lwaki Baluumi 3:23 etulaga nti ffenna twayonoona ne tulema okutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Baluumi 6:23 empeera y'ekibi kwe kufa, ekitegeeza nti okufa y'empeera y'ekibi. Bayibuli eraga empeera yaffe kwe kufa. Okufa y'empeera yaffe yaki ey'ekibi. So okwogera okugamba nti ayagala aboonoonyi n'akyawa ekibi si kwogera kwa Bayibuli. Ne Yokaana 3:16 basinga gye beenyumirizaamu era gye bamanyi nnyo esomesa ng'ewakanya okugereesa okwo, kubanga esomesa egamba nti Katonda bw'atyo bwe yayagala n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka Yesu Kristo, amukkiriza aleme okuzikirya naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Ekitegeeza ekireetera abantu okuzikirya kye kibi. Katonda tabonereza kibi ate n'aleka omuki omwonoonyi. Omwonoonyi abonerezebwa olw'ekibi. Bw'ayagala omwonoonyi n'akyawa ekibi, oyo aba Katonda abantu gwe beekoledde mu kifaananyi kyabwe. Naye oyo gwe tutaakola
wabula eyatutonda akyawa omwonoonyi olw'ekibi kye era azikiriza omwonoonyi olw'okwonoona kwe. Gwe tuyita St. Augustine yawandiika wamu n'abo be tuyita bannankyukakyuka bala bonna ng'agamba nti amaanyi ag'ekibi g'amaanyi nnyo mu mutima ogw'omuntu okuggyako Katonda yekka olw'ekisa kye yasobola okukyusa okusalawo okw'emmeeme ey'omuntu n'amuleeta eri okukkiriza nti amaanyi g'ekibi gaasensera abaana b'abantu, gaasensera mwanadamu yenna, ti mwanadamu talinaako kantu konna ku lulwe kasobola kwekwatako ne yeereeta eri okukkiriza. So kiki ekyatuuka ku Befeso okubanga batuuka ku kitiibwa eky'okukkiriza, kyekyo Bayibuli kyeta okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. So y'ensonga gye tuyita ey'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Omuntu asobola okwebuuza ye kyeki boogera ku kuzaalibwa omulundi ogwokubiri, ki ky'oba otegeeza? Kikulu nnyo ssebo ne nnyabo awuliriza okutegeera ensonga. Bwe twogera kuzaalibwa omulundi ogwokubiri kwe kubeera nga Katonda awa obulamu obw'omwoyo eri omwonoonyi omufu. Katonda awa obulamu obw'omwoyo eri omwonoonyi omufu. Kitegeeza ki mu ngeri endala? Tusobola era okugamba nti okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kwe kubeera nga Katonda agaba obulamu obw'omwoyo eri abo bonna aboonoonyi abafu mu mwoyo. Katonda agaba obulamu obw'omwoyo eri aboonoonyi bonna abafu mu mwoyo. Mu kuba nti twayonoona ne tufa mu myoyo gyaffe ne twawukanyizibwa eri Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, abafu mu mwoyo kye beetaaga bwe bulamu obw'omwoyo. Baluumi enyweza nga bwe twalaba omulundi ogusooka, njagala okuddiŋŋana ensonga eno. Essuula eyokusatu olw'ekkumi egamba nti nga bwe kyawandiikibwa nti tewali mutuukirivu n'omu, tewali ategeera, tewali anoonya Katonda, bonna baakyama, bafuka batasaana wamu, tewali akola bulungi, tewali n'omu. Y'oyo omuntu y'ensonga lwaki Pawulo bw'atandika ku muntu ono alaga nti mwali mwafiira mu byonoono byammwe n'ebibi. Pawulo kyagenda ddala mu maaso n'okunyweza. So tewaliiwo ngeri yonna omufu mu mwoyo gy'asobola kwewaamu obulamu obw'omwoyo, wabula Katonda omwene ye yekka asobola okugaba obulamu obw'omwoyo eri oyo yenna omufu mu mwoyo, kye tuyita okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Ndi mufu, nazaalibwa ndi muzzukulu wa Adamu nga sinnakola kikolwa kyonna kyakwonoona. Nazaalibwa nina ekikula eky'ekibi. Kyobula tetuyigiriza baana bato kulimba, tetuyigiriza baana bato bukodo, tetuyigiriza baana bato butawulira bakadde baabwe ne bamaliriza babikola. Lwaki? Ekikolo ffenna kwe twava kikolo kirwadde. Kristo yalaga n'alaga nti omuti omulamu gulabikira ku bibala byagwo, omufu era nagwo gulabikira ku bibala byagwo. So ne tubeera nga tuzaala nga tukola ebikolwa eby'okwonoona, kubanga buli muntu azaalibwa mu nsi muti mubi ogugwanidde okutemebwa, okusuulibwa mu muliro. Era tusobola okugaziya okubeera nga tunaategeera ddala ensonga eno ne mu ngeri era endala nti bwe twogera kuzaalibwa omulundi ogwokubiri kwe kubeera nga Katonda ajja mu ffe emitima egy'amayinja oba omutima ogw'ejjinja n'asimba mu ffe omutima omujja ogusobola okwanukula eri enjiri ne Kristo oyo w'enjiri. Katonda okujja mu ffe omutima ogw'ennyama oba emitima egy'ennyama n'asimba mu ffe omutima omujja ogwanukula eri enjiri ne Kristo oyo ow'enjiri. Owatali Katonda kujja mu ffe emitima egyo egy'amayinja n'ateeka mu ffe emitima egy'ennyama, teri n'omu ku ffe asobola kwanukula eri Kristo. Y'ensonga lwaki ekyokulabirako ekyangu kye tusobola okuba nga twekwatako wano eno ekiraga nti omulimu ogw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri oba ekyamagero kino Katonda mwene alina by'akola mu bulamu bwaffe, tugenda okwanukula nti weewaawo nga waliwo ebikyusiddwa mu ffe. Ezekieri 11:19 egamba, era ndibawa omutima gumu
era nditeeka omwoyo omuggya mu mmwe. Bano bafu bakiikirira ggwe nange, era ndiggya omutima ogwejjinja omutima gwammwe, ne mbawa omutima ogw'ennyama. Bayibuli ensonga eyo eginywereza ddala buki bulungi. Katonda ajja omutima ogwejjinja mu ggwe awuliriza. Ku lunaku olwo lwalokoka yagenda mu maaso n'aggyamu omutima ogwejjinja n'ateeka mu ggwe omutima gwe tuyita ogw'ennyama, n'osobola okwanukula eri enjiri omu ne Mukama waffe Yesu. Ensonga zino Mukama waffe yagenda ddala mu maaso n'ozinywereza ddala. Bw'oba weeyambisiza ne Yokaana essuula ey'okusatu olunywero lw'okutaano lulina kye lusongako nga lugamba nti Yesu n'amuddamu nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa amazzi n'omwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ensonga eyo yogerwako awo teyina ngeri yonna gyewakana kye tulabye mu Ezeekyeri essuula 11 olw'19 ate era kye tuddamu era okulaba mu Ezeekyeri essuula eya 36 olw'25 paka olw'27. Bw'eti bweyogera, era ndibamaansirako amazzi amalungi era muliba balongoofu. Ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna, era ndibawa omutima omuggya ne nteeka omwoyo omuggya munda mwammwe, era ndiggya omutima ogwejjinja mu mmwe mu mibiri gyammwe ne mbawa omutima ogw'ennyama. Nditeeka omwoyo wange munda mu mmwe era mbatambulize mu mateeka gange, era mulikwata emisango gyange ne mugikola. Omuntu agenda okutuuka bino byonna bw'oba obyekkaanyiza bulungi. Yokaana 3:5 gye tulabe, Ezeekyeri 3:6 olw'25 paka olw'27, zonna zisonga ku Katonda mu ngeri ey'ogendera ddala mu maaso n'okuba ng'alongoosa abantu okuva mu mpitambi ey'okwonoona kwabwe n'amazzi, ng'ate agendera ddala mu maaso n'okubawa omutima omuggya, ng'ate ateeka n'omwoyo we mu bo. Nti bw'otunula ebikolwa bino byonna ndi tebisonga ku muntu mulala ina, bisonga ku Katonda. Gw'owulira 25, ndibamaansirako amazzi, mulimo gwa Katonda, ndibalongoosa, ndibawa omutima omuggya. Owulira, ndiggya omutima ogwejjinja mu mibiri gyammwe. 27, nditeeka omwoyo gwange munda mwammwe. Okukola kuno kwonna si kwa muntu mulala, kwa Mukama Katonda waffe. Ekitegeereza ddala okuzaalibwa mulundi ogwokubiri kuviira ddala ku ntandikwa yaakwo mulimo ogwa Katonda omwoyo omutukuvu, mulimo ogwa Katonda omwoyo omutukuvu. Yensonga lwaki buli kyonna ekikolwa ekyokuleeta enkyukakyuka tekiri mu mukono gwa muntu, naye kyonna kisonga ku Mukama Katonda waffe. Era tosobola okwongerera ddala okunyweza ensonga eyo okusukkuluma kwe bye twalaze nti Katonda akwata obulamu obw'omu n'abuwa omuntu omufu mu mwoyo, oba Katonda akwata omutima ogw'ejjinja n'aguggya mu muntu n'ateeka mu ye omutima ogw'ennyama ogusobola okwanukulera enjiri. Era tusobola okugamba nti mu kuzaala omulundi ogwokubiri Katonda omwoyo omutukuvu agolokosa abo bonna abalonde ba Katonda abafu mu myoyo gyabwe mu bantu abangi n'abawa obulamu obuggya mu Kristo Yesu. Katonda omwoyo omutukuvu agolokosa abo bonna abalonde mu bantu abalala bonna era abangi abafu mu mwoyo n'abawa obulamu obuggya mu Kristo Yesu. Ensonga eyo nkulu nnyo mu kuba nti ngezaako okulagira ddala nti bagolokosebwa omwoyo omutukuvu, oba abazaalibwa omulundi ogwokubiri bazaalibwa omwoyo omutukuvu. Naye ate era abazaalibwa omwoyo omutukuvu beebo bokka Kitaffe be yalonda nga n'ensi eno yali tennabaawo, n'abawo omwana we ng'ekirabo. Era ekitutegeereza ddala okusalawo oba okwagala kwa Kitaffe kwe kwagala kw'omwana, kwe kwagala okw'omwoyo omutukuvu. Yesu bwe yajja teyafiirira abo abatamuweebwa, yafiirira abo bamuweebwa. Omwoyo omutukuvu ava eri Kitaffe n'omwana, naye bw'aba agolokosa tagolokosa buli muntu yenna, obula agolokosa abo abalonde b'Efeso 4. Ensonga era y'emu gye tulaba mu bikolwa eby'abatume essuula 13
olunyiriro lwa 48 lugamba bwe luti ab'amawanga bwe baawulira ne basanyuka ne bagulumiza ekigambo kya Katonda bonna ne bakkiriza abaali baterekerwa obulamu obutaggwaawo. Ekitegeeza abaali tebaaterekerwa bulamu butaggwaawo baali tebasobola kukkiriza. Bayibuli eyo bwetyo bwegenda ddala maaso n'okuba ng'enyweza. So okuzaalibwa mulundi ogwokubiri ngezezzaako okukulaga mu ngeri ey'enjawulo, era njagala nkwongera ekirala ekitegeeza nti okuzaalibwa mulundi ogwokubiri kwe kukyusibwa ng'oggyibwa mu kufa okw'omwoyo n'otwalibwa mu bulamu obw'omwoyo. Kyamateeka 3 olw'omukaaga lunyweza ti ndikomula emitima gyammwe ne njija omutima ogw'ejjinja mu mmwe ne nteekamu omutima ogw'ennyama era mulikuuma ebiragiro byange. Teri asobola kukuuma biragiro bya Katonda ku lulwe, mu maanyi ge, mu busobozi bwe, mu kwagala kwe. Katonda alina sooka kukola nkyukakyuka. Omuntu oyo abadde omufuna amufuula omulamu, abadde tamwagala n'amwagala. Ye Zabbuli ey'E10:10 ti mu lunaku olw'amaanyi go abantu bo baneewaayo kyeyagalire. So buli lwe tuyimirira mu maaso g'abantu abatannazaalwa mulundi gwakubiri, Katonda batannaba kukyusa mitima egy'amayinja n'abawa emitima oba n'aba omutima ogw'ennyama ogwanukula eri enjiri ne Kristo ow'enjiri, tuba nga Ezeekeri bwe yayimirira mu kiko eky'amagumba amakulu, Ezeekeri 3:7-14. Katonda mwene y'aba yekka asobola okukola ekyamagero eky'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Bw'aba takoze ekyamagero ekyo eky'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, teri muntu yenna asobola kwanukula eri enjiri eri ne Kristo ow'enjiri, kubanga abantu abo bafu mu byonoono byabwe n'ebibi byabwe. Efeso 2:2-3 era lunywereza ddala ensonga gwe lowoozaamu ku kino wammanga mukwanawuliriza. Omwana omuto kikyakola okubeera nga yeeyambako okubanga mukadde we afuna olubuto lwe ate n'okuzaalibwa kwe. Ng'omwana bw'ateyamba kubeera nti afuuka olubuto wamu n'okuba nti azaalibwa, bwe kityo naffe bwe tuli. Bw'osoma Efeso 2:2 nti bye mwatambuliramu edda nga emirembe egy'ensi eno bwe giri, okugoberera omukulu ow'obuyinza ow'omu bbanga, omwoyo ogukolera kaakano mu baana abatawulira. Era naffe ffenna bye twatambulirangamu edda mu kwegomba okw'omubiri gwaffe, nga tukolanga omubiri n'ebirowoozo bye byagala, nga tubeeranga olw'obuzaalirwana abaana obw'obusungu ng'abalala. Okalabye bulungi? So ye ensonga gwe naagenda mu maaso n'okuba ng'okola ki? Ng'owuliriza nti ekyo Mukama waffe Yesu Kristo kye yakola eri Laazaalo, Yokaana 10:3, n'amugamba nti Laazaalo fuluma wavaayo. Ekyo kye kimu kyakola ng'enjiri ye ebuulirwa nti ffe ffenna tubanga ba Laazaalo abafu mu ntaana zaffe, nga tetulina maanyi geesumululako bitusibye, nga tetulina maanyi geefuula balamu, tetusobola kwesumulula, naye okuyita mu njiri abo bonna ababe abaanukula abayitanga bwe yayita Laazaalo nga bagamba fuluma vaayo, oba vaayo eyo gy'okola ki? Gy'oli. So ensonga lwaki okuzaala omulundi ogwokubiri, bw'osoma Abakolinso 2:5 olunyiriro 17 lwogeranga bwe lwogera nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekiggya, ebyedda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Ebigenda bye birwa, kimu ku ebyo kwe kutegeera nti omutima guli ogw'ejjinja guggyibwamu n'aweebwa omutima ogw'ennyama. Era ekyo ekibeerawo nga Omwoyo Omutukuvu atugolokosa okuva mu bafu, y'ensonga y'emu gy'olabira ddala mu Lubereberye essuula ey'okubiri olunyiriro 7, Katonda affe bwe yagenda mu maaso n'okuba ng'afuwa omukka ogw'obulamu mu muntu n'afuuka omulamu. So y'ensonga y'emu ebeerawo kubanga omuntu omufu mu mwoyo afuna ate obulamu obw'omwoyo obuva eri Katonda yekka, ekitegeeza nti oyo aba afuuse omwana wa Katonda. Era ne kino kikulu kya kutegeeza mu kumaliriza nti kuzaalibwa omulundi ogwokubiri si kyekibala eky'okukkiriza ng'abasinga leero bwe boogera
nti oyo yazaalibwa mulundi ogwokubiri kubanga yakkiriza. Bayibuli si bwetyo bwesomeseza. Ffenna tulabye bulungi nti Katonda mwene yeekolera omulimo. Waliwo kye tusobola okugamba nti okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kwe kukulembera okukkiriza ng'ekisaanyizo eky'omuntu okutuuka ku ddaala erikkiriza. Teri asobola kukkiriza okuggyako nga omutima ogw'ejjinja gusoose ne guggyibwamu n'alyoka akkiriza enjiri oba n'ayanukula eri enjiri ne Kristo ow'enjiri. Abantu abasinga leero mu kkanisa bagenda ne kiri ekisooka nti nakkiriza n'enzaalibwa omulundi ogwokubiri. Naye Bayibuli eraga nti wazaalibwa omulundi ogwokubiri n'okkiriza. Oba mu bufunze nakkiriza kubanga nali nazaalibwa omulundi ogwokubiri. Kubanga Katonda yali yankyusa. Kyoba bino bigenda tawaanya bangi nga bwe batawaanyiza abalala bafunye obubaka bwaffe, naye yeeyo Bayibuli nga bw'engezezaako okulaga era sobola kuyambako kubanga otegeera Katonda mwene alina okweyambira okubanga otegeera. Okukkiriza si kwe kukulembera okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Kuzaalibwa omulundi ogwokubiri kwe kukulembera okukkiriza. Y'ensonga lwaki Bayibuli esomesa mu Bafiripi Sura esooka 2:9 bweti bwenyweza. Kubanga uliriza, kubanga mwaweebwa lwa Kristo si kukkiriza kwokka. Okukkiriza kwatuweebwa buweebwi, kirabo okuva eri Katonda. Ogenda okukkiriza, okukkiriza n'okwenenya kirabo okuva eri Katonda. Oyo akyusa emitima gyaffe yatuwa n'obusobozi obukkiriza. Tatukkiririza, twekkiririza. Wabula kiki ekikulembera okuba nga twekkiriza nti owatabadde bulamu wateekeddwawo obulamu. Era tetukolera wamu na Mwoyo Omutukuvu kubeera nga tuzaalibwa omulundi ogwokubiri oba okubeera nga tusalawo nga bw'oli olunaku olwayo nga ntoga salawo leero muganda wange olokoke. Wamufudde nadda muganda wo. Atali mulokole si muganda wo aba mukwano gwo. So salawo leero mukwano gwange olokoke. Simanyi kiki lwaki ekintu kino okiraba nga kizibu. Kkiriza bukkiriza yatula ebigambo bino ebyo si bye tuliko. Bayibuli si byesomesa. Bayibuli eraga nti ffe tulonda Katonda kubanga Katonda yasooka otulonda. Katonda mwene yasooka otulonda mu bukulu bwe yakyusa emitima gyaffe lubereberye ate naffe olwo natusobola okubeera nga tukola tutya twanukula eri enjiri. So ekikakasa nti omuntu aba amaze ozaalibwa omulundi ogwokubiri kwe kukkiriza kwe, oba mu bufunze kaŋŋambe ekibala ekikakasa nti omuntu ono azaliddwa omulundi ogwokubiri ekisookera ddala okubeerawo kwe kulanga omuntu ono ali takkiriza kaakano nga kkiriza. Nkole ki okuzaalibwa omulundi ogwokubiri? Awo otegeera waliwo ekituuseewo. So bw'oba owulira enjiri omuntu n'atuuka ku ddala ng'owulidde enjiri eya ddala, si bino jangu eri Yesu anaakuwonya, anaakuwa omwami, anaakuwa omukyala, anaakuwa emmotoka, anaakuwa amataka, anaakutwala mu mawanga. Ngamba enjiri etegeeza omwonoonyi ti Katonda mutuukirivu ate era mutukuvu, teyenkanika, ali waggulu w'ebintu byonna, mukulu, yafuga ensi eno n'eggulu. N'otegeezebwa nti gwe oli mwonoonyi tolina kantu k'osobola kwekolera, wafiira mu byonoono byonna ebibi byo. N'otegeera nti tewali mulimo gwonna gw'osobola kwekola wabula ne bakulaga nti essubi liri mu Kristo ataamanya kibi bwe yafuulibwa ekibi gw'olyoka obeera obutuukirivu bwa Katonda. So omuntu bw'atuuka ku ddaala eryo n'agamba ne mbiwulidde, kati ki kye nnina okukola okuva mu mbeera eno oba eri? Oyo omuntu watuukiraawo manya agenza okuba n'ensonga eyo n'otegeera nti aba yamaze dda ozaalibwa ogwokubiri, asigadde kuteeka buteesi mu nkola ekyo kyamaze okakasibwamu ddala, kyalumiziddwamu Omwoyo Omutukuvu nti ayina okireka. Ku lwaffe emikwano mwe mwenna abawuliriza tuli mubiri bubiri. Kristo yalaga mu Yokaana 6:63 nti omubiri tegugasa. Tolina ky'osobola kukola mu maanyi g'okwerokola. Mukama alina kusasa. Sifa bw'ositula ebyuma, sifa bwa famire mu mwine emibiri gy'amaanyi oba olya mmere ki, ekikulu kiri nti byonna tebirokola. Kamalirize nga mbaako ebigambo ebimu ebya St. Augustine byayogera. Yagamba nti omuntu nga tannaba kujja eri Kristo, Katonda akola omulimo bwa nnamunigina ku lulwe yekka mu bukulu bwe ng'akyusa emmeeme ey'omwonoonyi, nga alokola omwonoonyi okuva mu kkomera ery'obuddu. Omwo mwali nga mufu mu byonoono bye n'ebibi bye, embeera ey'okuba omufu mu mwoyo, nga talina busobozi bwonna bwezuukiza,
nga Katonda mwene yekka yalina okujja n'afuwa obulamu obujja obw'omwoyo mwoyo omuntu n'amaanyi mu mmeeme y'oyo omuntu. Bw'ati Augusto bw'ayogera. Era ng'ebyo bikkiriziganya n'ensonga gy'olaba mu Befeso essula ey'okubiri olunyiriri lw'okuna paka olunyiriri olw'okutaano olugamba nti naye Katonda kubanga ye mugagga ow'ekisa olw'okwagala kwe okungi kwe yatwagala ffe, era ffe bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe yatufuula balamu wamu ne Kristo. Mwalokoka lwa kisa. Teweefuula mulamu, Katonda waffe yakufuula omulamu. Somayo bw'ebyandikwa bino abantu abasinga nga bwe mbisoma bwe birine mu Bayibuli zaabwe okuwulira nga balooza ensonga y'obulokozi olina giteeka mu mikono gy'oyo omwonoonyi okwesalirawo. Bino ebyandikwa biba tebina kye bitegeeza, era nsaba mikwano amuwuliriza bino nti gwe yenna ayinza okuba nga obadde otabulwa mu nsonga eno. Soma ebyawandiikibwa obekkaanye, ffa ku lulimi, ffa ku biro ebikozesebwa. Yatufuula, tegamba nti noweefuula, egamba yatufuula. N'oluganda olutono lwentegeera lugireyo ddala ensonga. Yatufuula balamu, tegeeza tetwali baki balamu. So ekyatuuka ku Befeso kye kyatutuukako ffe ffenna Abakristaayo oba abaazaalibwa mulundi ogwokubiri abaddala kye kyatutuukako. Tetulina kintu kyonna kye twakola kubeera nga tufuna obulokozi bwaffe, tetwabukolerera, tetwabugwanira. Tewali mulimo gwonna mulungi gwe tusobola kwenyumirizaamu wabula okugamba nti twesigama bwesigami ku kisa n'obusaasizi bwa Katonda okubeera nga twazaalibwa mulundi ogwokubiri. Ne bwe yandyagadde otulekayo mu kwonoona kwaffe, kubonaabona okwali kutulindiridde era gwali gusinga ffe, gwali tegusinga ye. Si yayonoona wabula ffe abaayonoona, era Katonda yatulaga ekisa kye eky'amannyo bwe yatugolokosa okuva mu bufu bwaffe n'atufuula balamu ne tulyoka twanukula eri Enjiri. Kye nsobola ogamba kiri kimu, genda maaso n'okuddingana obubaka. Genda maaso n'okuddingana obubaka. Wootategeera oddemu owulirize. Ate era toba watima. Ng'olina ky'otegedde baako munno gw'ogabanako n'obubaka buno. Ffenna tuyambibwe. Obutamanya nno nga si bulungi. Era gwe olina ataabuulirwa njiri ya nnamadala ng'olina enjiri gy'owulidde muno, ng'okitegeedde dano biri byawadde wakkiriza bikyamu, kyekiseera ng'omaze okutegeera enjiri ya nnamadala, kyuka oleke amakubo go ag'okwonoona, osabe Mukama waffe Yesu Kristo akusaasire. Saba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna abalina obwesige mu njiri ye, ate era abanoonya okuba nga mutegeera ebyawandiikibwa. Bw'anaabakkiriza tulitandikira ano nate okutunuulira Befeso essula ey'okubiri olunyiriri olw'okubiri.